بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، matendo gonnaga Allah subhanahu wa ta'ala tumutendereza Allah era yekka yasaana okutendewa n'amatendo ag'obujjuvu, era yekka yatenderezebwa n'amatendo ag'obujjuvu. Tumwebaza Allah tabaraka wa ta'ala ebyengera enkuyanja byatuwadde, era tumwebaza tabaraka wa ta'ala kubyengera enkuyanja byakyatuwa, bitumanyi ni byetamanyi. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti hafidhu ala salawati wassalatu alwusta. Aye yendozere 2:23 mbikulya Qur'ani 2:33 Surati Bakara. Ndio mpate 12. Bannange waliwo muganda waffe Shehe Muradu Kaluma yatusomesa obusomo ennaku zino ne bukyakalanya abantu bangi. Nga musomo gwe njagala tukubaganyeko ffenna ebirowoozo, ffenna njagala buli omu abeerewo mu kukubaganya ebirowoozo ku musomo ogwo. Yatugamba nti okusaalira mu mmotoka si kituufu, n'agamba eswala tetuuka. Hadiisi zonna ze yasoma ntuufu, ne bye yaleeta nti empayizi z'eswala mulimu eya farada mulimu okuyimirira n'okukutama n'okuvunama, byonna bituufu. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabuuzibwa ku kusaala fi safina. Abdallah, safina kyeki? Safina. Njagala ekyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabuuzibwa okusaala mu lyato. N'agamba, yayogera hadiisi 2, yatuwa hadiisi 2. N'agamba nti sallu qaima, musaale nga mukoze eki, nga muyimiridde. In lam tastati'u faqa'ida,
emba temusobodde musaale nga mukoze eki nga mutudde. Ku hadithi endala n'agamba sallu qa'ima in khiftum al-gharqa, musaale nga muyimiridde bwe muba mutidde okuzikirira mukole ki? Mutuule. Awo abamanyi abakkiriza okusaala mu kyebagalwa kyonna ng'otudde we bajja. Abamanyi bangi bonna bagamba nti okusaala eswala ya faradha mu kidduka, abamu nno bagendera ddala waggulu. Waliwo ogenda byawo yagamba nti kasobeera mu kidduka obeera mu mmotoka oba mu nnyonyi oba mu kitar, zireke zikuyiteko ojja zisaala ki ng'otuuse, olw'okukuuma ekiseera. Naye Allah tabaraka wa ta'ala mulungi, yatugamba nti wama ja'ala lakum fi ddini min haraj. Allah teyabateera buzito bwonna bukaluubirivu bwonna mu ddiini yammwe. Allah yatugamba nti hafidhu ala salawat, mwekumbe butiibiri ku swala, wassalatu lwusta, ne swala ey'omu makkati. Natugamba waquumu, muyimirirenga, bwe muba musaala muyimirirenga, lillahi qanitiina, nga muyimirira ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, n'okugamba okubeera nti mutya, muyimiridde mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga mujjudde okutya n'obugonvu n'okutya. Kati natugamba Allah subhanahu wa ta'ala ti fa in khiftum, bwe muba mutidde nga muli mu mbeera ya kutya, farijalan aw rukubana, musaale nga mukola ki? Farijalan, musaale nga mutambula, aw rukubana, obanga mukoze ki? Omwebagadde. Allah natugamba jalla wa ala fa idha amintum, bwe muba mufuuse nga muli seefu kati embeera gye mubaddemu ebatiisa tekyaliwo, fadhkuru llaha kama allamakum, kale mujjukire Allah subhanahu wa ta'ala, yani musaale, kubanga ayogera ku kusaala, musaale nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabayigiriza, ma lam takunu ta'lamun, nga bwe yabayigiriza butya bwe musaala, butya bwe mukola emirimu gyammwe. Naye atugambye nti bwe muba muli mu mbeera nti eri embeera etiise ekoze ekyo evuddewo, kati Allah subhanahu wa ta'ala teyakisiba nti kiteekwa kubeera ku swala za faradha zokka, kiteekwa kubeera ku swala za sunna. Kitegerekeza. Kati
obuzibu obuliwo nti hadisi ya ibn Umar radiyallahu anhu yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam yasaalanga ng'asaala ku nsolo ye eswala ezaki eza sunna. Yasaaliranga sunna kuki abamanyi bonna we bali era nange wendi, naye tewaliyo obujulizi nti faradha bwe yamusanganga ku nsolo yakkanga wansi, wabula ziraga nti yasaalanga sunna kuki ku nsolo ye. Kati mu Busiraamu waliwo embeera ya darura, embeera eyaki yabanaakola ntya. Buli lw'obeera mu darura Allah subhanahu wa ta'ala ayina engeri gye yakugondezaamu. Ate okusaalira mu kidduka oba toli mu mirembe gyo, oba toli mu mirembe, lwaki kati wayingidde dda conditions za kusaala ng'oli mutambuze. Omutambuze aba takyali mu mirembe gye, nsonga lwaki Allah tabaraka wa ta'ala yamugamba asiibulukuke, n'amugamba akale kuki kuswala. Lwaki takyalina mirembe gye, embeera gy'alimu mbeera ya butambuze. N'olwekyo eswala bweba ekutuuseeko ng'oli mu kidduka, saala mu ngeri yonna gy'oba osobodde okusaala. Nabbi sallallahu alaihi wasallama okusaala ng'ali ku kidduka, ng'ali ku kidduka oba ddaaba, yali atuyigiriza butya bwe tusaala nga tuli muki nga twebagadde. Yali atuyigiriza butya bwe tusaala nga twebagadde. Ebibuuzo bingi ebiri ku nsonga eyo. Mu mbeera gye tuwangaaliramu wano, weesanga nga obeera mu traffic, nga ekigendererwa kyo kugenda ku masjidi osaale, naddala okuva mu November mpaka edya February. Oyinza okubeera mu traffic ng'ekigendererwa kyo kugenda ku masjidi okole ki? Osaale. Lwaki ogenda ku masjidi? Kubanga eswala, asuli y'essala kusaala ng'oyimiridde, kukutama, kukola ki? Asuli y'essala eya faradha. Nobeera mu traffic, eswala gy'obadde ogenda okusaala eno, tebamba ogenda kusaala dhuhuri, n'owalirizibwa n'ogamba kati webituuse nyina gikola ki? Nyina gisindika. N'ogisindika ogenda okwesanga nga ne gy'osindise yennyini egenda kuggwako, tonaba kuva muki gy'oyagala okugenda okusaalira nga tonnatuuka. Ogenda kukola oti? Allah kyava atugamba
nti fa in khiftum farijalan musaale nga mukola nga mutambula aw rukbana oba nga mukoze ekyo Allah tabaraka wa taala takuwa kintu noweebuuza lwaki ate kiri bwe kiti singa yagamba musaale rukbana natateekako rijalan atambuza ebigere yalibadde afunye obuzibu naye yasooka wa wansi omuddo wa wansi Allah bwe yakola ki bwe yasooka nabwe kityo ne mukusala mukuswala atandikira kuwaki kuwa wansi kati gobobeera mu bana abaasitulwa amadaala gaabwe ekyo fabika wa ni'ma okiwulira osobola okubeera mu train training nga first stop yaayo egenda kumala 2 hours first stop ngegenda kumala ki okuva wano ogenda York first stop eyimiriro York nga ekulungudde hours 2:13 bw'oba wavudde awaka ku ssaawa 5:30 tekitegeeza zuhuri tenakola ki tenatuuka zuhuri egenda kusanga mu train ne asuli egenda kusanga mu train ne magaribi mu train kati ogenda koloni kuzisaala zonna ng'otuuse eyo kuzisaala lumu naye ate Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti hafizu ala salawat eswala muzeekuume buki muyomu surati nisa yatugamba nti mwekuume nnyo eswala kubanga eswala zirina inna salata kanat ala almu'minina kitaba mawkuta eswala zirina ebiseera byazo kati Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti hafizu ala salawat mwekuume nnyo eswala butiribiri natugamba nti wassalatu lwusta eswala ey'omumakkati natugamba fa in khiftum bwe muba mufunye obuzibu muli mu kutya farijalan ntambule musaale nga mukola ki olwomu nalina omusiraamu omu ku bantu abategeera obusiraamu tutambula kati twali tunyumya nagenda okulaba nga tandise kunkola bwati nti kati kola ki weta ku right nakiri okwetegereza ngamba omusiraamu ali mu swala nenza nkyakuba luddomo tunyumya okiwulira naye nga omusiraamu yayingidde dda muki mu swala obutambudde n'abantu abamanyi ogamba abategeera aya eno aya y'abantu abategeera lwaki bali kuno ku mwaliiro guno iza okutambula n'abantu bagamba bannange musaale mutunuleeyo naye nga muli muki temuyimiridde muli mu kutambula ne basaala buli omu mu ngeri ye kitegeera Allah subhanahu wa ta'ala teyatukomeka nti bw'oba ku kidduka bw'ogera kusaala sunna saalirako sunna bw'oba ogenda kubeera bw'oba ogenda kusaala farada
olina okuvaako. Alaikum salaam wa rahmatullah. Baganda bange, Allah subhanahu wa ta'ala teyatukomeka. Era kyengamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallama okusaalira ku nsolo yali ateeka aya eno mu nkola kutuyigiriza butya bwe tuteekeddwa okusaala nga twebagadde. Kitegeerekeka? N'olwekyo temwekalubiriza musaali eswalah nga mwebagadde. Omuntu ava gy'ava ng'agenda kukyusa bbaasi 2 oba 3 okutuuka w'agenda okukolera, naye nga yatandise olugendo lwe ng'eswalah tennaba kukola ki, tennaba kutuuka, nga tayimu yokka gy'alina yakusaala swala eno ng'ali mu bbaasi. Wanaatuukira gy'akola ajja kuba atuuse nga ne magaribi eweddeko ng'oba ali mu isha. Allah tabaraka wa ta'ala kyatugamba nti fa in khiftum bwe muba mutidde farijalan aw rukbana, musaale nga mutambula, ng'otambula leeta enniya, gamba Allahu akbar. Tokola bwoti nga ali awaka, kubanga kati tolina freedom yaki eyo, kati oli mu mbeera ya butambuze. Leeta enniya, ngenda okusala magaribi ne asir, gamba Allahu akbar. Manya ngenda kusala dhuhuri ne asir, tandika okusaala, tambula, menyako ku mutwe gwo, vaayo, Allahu akbar, subhana, yogererawo ebigenderawo, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Genda maaso, sala gisaale, leeta tahiyat, ninga otambula. Olumu nalimva ku Queen Mary's ngamba asiri nja gisaaliraka, nagenda okulaba nga asiri eserengeta nga bwe natuukira eka ejja kuba kapuuti enapoteya kupoteya. Anyina alternative ki? Farijalan, saala ng'okola otambula. Au rukubana, Allah subhanahu wa ta'ala yakireka nga kiri mutlaq, la nuqayyidu. Yakireka nga kiri mutlaqa. Annanga ababeera mu nsi eno mu nkakase oba kwegaba mulaba embeera gituwangaaliramu mu myezi egya winter, nga oba okyagamba nti eswala etuuse nga yatambudde dda awa namba, yatandise essaawa 5 eddakiika 45, ssaawa 7 eddakiika 36 nga zuhuri ekoze eki eweddeko, ssaawa 8 eddakiika 25 gasuli ekoze eki ng'okyali mu traffic. Allah subhanahu wa ta'ala kiyava kireka nga kiriki open, nga kiri open. Naam, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasaala eswala, yasaalira ku nsolo naye ng'asaala sunna kituufu 100%. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali atuyigiriza butya bwe tunaasaalanga nga tuli kuki, nga twebagadde. Olwaki ngamba bwetyo? Kubanga buli aya eyakkanga ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagiteekanga mu nkola. Buli aya eyakkanga ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagiteekanga mu nkola. Ekyokulabirako bwe yassibwako
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba. Aisha radhiyallahu anha yagamba nti teyaddayo kumulaba ng'asaala eswala yonna okujjako yagambanga subhanaka allahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk. Ne bwe yabanga ayimuka buyimusi kitegeeza ati nti asadde ekiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala mu nkola. Ate Nabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba fa idha amartukum bi shay'in, bwe mbanga mbalagidde ekintu fa'atu minhum mastata'tum, mukikole ng'obusobozi bwammwe bwe mukola. Murad yaggyeewo omuntu okusaalira mu mmotoka. Nze mwekyo ne mwawukanako. Nze mwekyo nakoze ekyo. Namwawukanyeeko. Lwaki? Obeera mu mmotoka oluusi nga si ggwe ogirinako obuyinza. Bw'obeera owangaalira mu nsi nga zino, tosobola kugamba nti ojja kumala gayimirira buli wamu, ojjeyo omusaala gwo oguteeka ojjeyo omusaala gwo oguteeke wali otandika okusaala. Tekisoboka. Bw'obeera mu nsi ez'abasiraamu tasinomo. Bw'obeera mu nsi ez'abasiraamu, bw'obeera e Saudi Arabia, toyinza kuvuga kuva wano kutuuka Udugrade nga tonalaba muntu ali awo ng'asaala. Abamu nga alina kyataddewo, omulala nga talina kyakoze, talina kyataddewo. Ku buli petrol station mu Saudi Arabia kuliko masjidi. Buli wali petrol station waliwo ki? It's not a problem. Oli mu lugendo okugattako eswala, it's not a problem. Ojja kuyimirira buyimizi ojja kugamba bugamba driver nti ayimirira tusaale. Ng'ayimirira ku petrol station nga mugenda nga musaala. It's not a problem, but it's not everywhere. Yatukubira ekyokulabirako n'alugamba nti ennyonyi za Saudiya zirinamu omusalla. Osobola okusaala ng'oyimiridde era ng'okugamba ng'oli free. Naye si buli nnyonyi gy'onoolinnya nti erimu omusalla. E Saudiya yokka, nze kasookedde nva Saudi Arabia mu 90, siddanga mukulinnya nnyonyi yaki e Saudiya. Kati bw'ogamba nti kati ng'ennyonyi za Saudiya zirimu omusalla, nga ky'oba esinzeeko, oba olamudde bubi. Kubanga waliwo ennyonyi z'abasiraamu, ensi z'abasiraamu nga almost zaagala na kusinga bubi ennyonyi z'abaki z'abakafiiri. N'olwekyo farijala musaale nga mutambula awo rukubaana obanga mwebagadde. Tetujja kusaala swala z'abashiya. Manya abashiya kyakola programming olwaleero program ye ayinza okumanya nti enkya ngenda kukola ebibuuzo, sijja kufuna time. Olwaleero ngenda kubeera mu revision. Kati ddi lwafunye obudde ku Lwokuna.
afunye obudde ku Lwokuna n'asaala ez'okulwokuna n'asaala ez'okulwokutaano n'asaala n'ez'olwomukaaga zonna nno naye ng'ate mu zonna tewali gy'omuwaamu ttiike naki nga abanga yenyenyamu obwenyenya anti alina nnyingi empitirivu sina talawuya alina eswala za nnaku 3 zayagala okukola ki ne Allah tabaraka wa taala teyatusiba yatugamba nti hafidhu ala salawati wassalati alwusta mwekwate nnyo ku swala ne swala zaati ey'omumakkati n'atugamba nti waqumu lillahi qanitin bwe muba muyimiridde nga kalaga nti tuteekwa kukola ki kusaala nga tuyimiridde n'atugamba bwe muba musaala muyimirire nga mujjudde okutya nga mukakagamba nga mulimu okutya nti yimiridde mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga mujjudde obugonvu n'atugamba nti fa in khiftum bwe muba mutidde farijalan aw rukbana musaale nga mutambula oba musaale nga mwebagadde Allah tabaraka wa taala tiyatukomyawo wokka n'atugamba nti fa idha amintum bwe muba mufuuse seefu ng'embeera gye mubaddemu eweddewo n'atugamba nti fadhkuru llaha kama allamakum ey'omunisa egamba fa idha tamantum bwe muba mufunye emirembe kyekimu na kino ne itminan kwe kubeera nti nga bwe tutudde kati tulina problem togenda kutambula tulina gyogenda tulina ebibaddewo by'olugendo byonna bikoze eki n'alugamba nti fa idha tamantum bwe muba muteredde fadhkuru llaha mujjukire Allah subhanahu wa ta'ala qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum mutegedde Nabi sallallahu alaihi wasallam atugamba fa idha amartukum bi shay'in bwe mbangamba lagidde ekintu fa'atu minha mastata'tum mukole ekintu ekyo best of your ability mukole ekintu ekyo ng'obusobozi bwammwe nga obusobozi bwammwe kati yabuuzibwa kukusaala mu bwe yabuuzibwa kukusaala fi safiina mu mmeeri mu lyato yagamba sallu qaa'ima saala ng'okoze ekyo musaale nga muyimiridde fa in lam tastati'u faqa'ida musaale faq'udu bwe muba temusobodde kuyimirira musaale nga mukola ki nga mutudde hadisi ya Anas yagamba nti musaala ng'oyimiridde okujjako fa in khifta al-gharq okujjako bw'oba otidde okukola ki okuzikirira bw'oba otidde okuzikirira nti onooyimirira eryato lisobola okukola ki saala ng'okoze eki Anas bin Malik radiyallahu anhu yasaala n'abantu mu lyato qaidan nga ye imaamu waabwe naye nga bakoze eki nga batudde lwaki bati okuzikirira n'olwekyo tulina olukusa olw'obwebange okusaalira mu bidduka okusaalira mu motoka okusaalira mu train okusaalira mu nnyonyi bwalibaayo ebirala ebizze nga Allah tabaraka wa ta'ala bwe yagamba ti wayakhluqu ma yasha wayakhluqu ma la ta'lamun atondayo
ayina ebirala byakola mu bimutamanyi kijja kutuuka ekiseera nga ate abantu tebakyayogera na ku mmotoka okiwulira kati tulina kusaala mu ngeri yonna gye tuba tusobodde okusaala nga eswala ofubanga bw'osobola okulaba nga tezikuyiteko kitegeerekesa nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna allaha azima Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu ayagala nnyo an tu'ta rukhsahu okubeera nga omugondera mu lukusa lwe yakuwa kama yakirahu an tu'sihi nga waatamwa okubeera nga omujemera ayagala nnyo omugondere mu lukusa lwe yakuwa lukusa si lwe yatuwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti bwe muba mutambudde musale ku swala ezibadde eraka ennya saala mmeka saala bbiri n'atugamba nga ayitira mubaka sallallahu alaihi wasallama ti bwe tuba tutambudde tugatte zuhuri ne asiri tugatte magaribi nani ne isha olwo olukusa lyakola ki nadde njogerako ne muganda wange omwe eggulo nanzijukiza tenayogera emabega nali mbe Saudi Arabia kati twali ndooza twakasibako ennaku nga bbiri nali ngenda mu holiday kati nesinkana mu Sheikh Kauza ng'ali ne Yusuf Byekwaso ne ani omulala ndooza ne Mukuye Mukuye kati nengera ne mbabuuza ne bambu twogeraawo kakati bagenda okulaba nga amasala bwe gazze ziri mu kukola amasala gange agamba shehe tewasiibye nemugamba taasiibye kubanga Allah yanzikiriza ekiraba Allah yakola ki yakukkiriza bw'oba otambudde sibulukuka ate natugamba nti bw'obeera oli mulwadde kola ki omwaka oguwedde natoba ne mutabani wange namugamba nasanga alya oli mukulya tomanyi tuli mulwadde wallahi naba ndiri mulwadde nimugamba oli mulwadde ki tata ndi mulwadde nimugamba oyagala kunzanyisa oli mulwadde ki nagamba tata ndi mulwadde nze n'omusayi gunvamu mu nnyindo obwedda nimugamba nti obwedda ovamu omusayi mu nnyindo nakaye obwedda nvamu omusayi mu nnyindo ate nga kimanyise problemu ye nagamba sijja kufuna maanyi nga obwedda nva muki ane mulowooza ani yali omutuufu ye yali omutuufu nze nali kugamba njagala kumunyoola bunyoozi naye nga ye yali ku butuufu 100%. ne bakama bafa abatukulembera bwe bate bakolanga Ibn Kayyim lumu bamusanga nga yatemye ekigere tali mukulya mmere ewa Sheikh Shafiq oli mukulya mmere Ramadan nagamba Allah yampa olukusa nze ekigere nakitemye ndi mulwadde Sheikh nagamba ndi mulwadde Allah yampa ki kati Allah tabaraka wa taala
Nabi sallallahu alaihi wasallam atugamba ti Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo okumugondera mu lukusa lyakola ki lyakuwa okusinga lw'onoomujemera mwekyo kyakulagira kyekiriwa okubeera nti obadde akukkiriza bw'oba oli mu kyebagalwa kyonna osaale mu mbeera yonna gwe gy'olimu esobola okukola ki okukusobozesa okutuukiriza ky'oteekodde okukola. Allah ekyo ekitukkiriza n'atugamba eyo embeera bw'eba eweddewo fa idha amantum eyo embeera gye mubaddemu ebaddewo kale muddeyo mukolenga bwe mwakola ki bwe mwayigirizibwa. Kati gwe n'oyagala okole ki nja kugisaala nga ngenze ku masjidi. Emizikiti n'egimu bagiggala osobola okugivuga emmotoka n'otuuka ku masjidi n'otuuka nga ki n'omuzikiti musibe ogenda kukola otya kisinziira woyogerera nawa wooli seeka kisinziira genda etuutinga ibada zuhuri nga wayise eddakiika aga bw'oba oti bweyagadde alhamdulillah bw'oba osobodde okusalira ku lubalaza alhamdulillah. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti tiyatuteera mu ddiini yaffe okaluubirivu. Tetuteera muki omuntu ava wano ng'agenda Croydon mu traffic ayinza okumala mu traffic 2 hours. Kati wasazeewo nogamba asiri zuuri nja gisaala kuki ku asiri zuuri nja gisaala ku asiri nga tuse Croydon fazahama laka zihamu traffic inakola ki traffic inakwata kikyogenda okukola jukira nti Nabi sallallahu alaihi wasallam akugambye Allah ayagala nnyo omuddu amugondera mu lukusa lyakola ki okusigala n'okola ki bw'onojja eswala zino mu kiseera kyazo zino n'ozisaala mu kiseera kya isha anti ne magaribi ijja kusanga mu traffic wadde oba by 2 hours nja kuba ntuuse kati ne magaribi nayo neekusanga neggwako ojja kubeera nga ojemedde Allah subhanahu wa ta'ala ate ng'alina olukusa lyakola ki lweyakuwa okutereeza ekyo obutamujemera. Nabi sallallahu alaihi wasallam kyatugamba nti Allah ayagala nnyo omuddu oyo amugondera mu lukusa lyakola ki lweyamuwa okusinga nga bw'atamwa okumujemera mu ekyo kyeyamulagira. Olwekyo baganda bange Allah tabaraka wa ta'ala teyatusiba. Sheikh mwebaza ganda waffe Allah hafizahullah naye mu ekyo njawukana naye. Ova wano ogenda Bangkok olinnya wano ennyonyi ku ssaawa 5:30 ogenda kumala 14.5 hours non-stop 14.5 hours zogenda okumala muki kati ng'ate ekirala kyogenda okufuna ekirala keno ovuddeyo misana eri ogenda kutuuka nga bugenda kola ki kukya musana gwa lunaku lulala kati tukkiriza okusaala nga tetuyimiridde
Allah subhanahu wa ta'ala nabi sallallahu alaihi wasallam tugambi fa idha amartukum bi shay'in bwe ngamba lagidde ekintu kyonna fa'atu minha mastata'tum mukikole nga obusobozi bwamwe bukola ki obulagira nga kugamba kola ekintu ekyo nga obusobozi bwe kugamba bwe bukulagira n'olwekyo okusaala mu motoka okusaala mu train simanyi lwaki abamanyi osoma fatwa nyingi empitirivu bonna beesiba ku kintu kimu nabbi sallallahu alaihi wasallama yasaala sunna ng'ali kuki ng'ali ku kyebagalwa farala teyasalira muki bannange tekitegeeza nti nabbi sallallahu alaihi wasallam aba yazaalirako sunna yatugaana okusalirako farala okujjako nga wazzeeyo obujulizi sarihan obugaana okusaalira ku kidduka farala ate bwajjayo hadiisi ebeekoonagana na aya eno na aya Allah tabaraka wa taala atugamba hafizu ala salawati eswala muzikuume ngati butiribiri wassalatu lwusta neswala yati ey'omumakkati n'atugamba waqumu lillahi kanitin bwe muba muyimiridde muyimirirenga muyimiridde maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kanitin nga mutya bakubya akadde nkitegedde n'olwekyo tetusaanidde kusiba Allah subhanahu wa ta'ala kyeyakola ki kyeyasumulula mbadde ndi awo endaba babuuza Muhammad Arif seeka tubadde mu motoka sife tugiinako obuyinza tukoze tutya ku swala n'agamba mugambe driver mugenda kusaala subhanallah bakugambe sife tugiinako obuyinza oli mu coach oli kugamba abamanyi bonna abasaudi ekintu kyonna bakisibira ku mbeera ya Saudi Arabia bagisibira ku mbeera ya Saudi Arabia okuteekawo omusaala n'osaala fabika wa neema era tewali nagamba nti bandange ono asaalira wano abada naye genda ku airport wano oteekaawo omusaala Allahu akbar bano ab'emmundu bano boolabaawo ku airport ayo bajja okujja bakukwata nga basi wewe yimiriddeko okuyimirako obuyimirizi katono nnyo nga 10-15 kufuna kaakulya seeka nalinnya lumu train mu bukyamu Croydon ng'egenda Southampton giraba first stop in 2 hours first stop in 2 hours nekomawo wali kati kyenakola nagivaamu weyasooka okuyimirira we nagiviiramu nenzira ku saidi endala kati neeri kyeyakola ki ate obwedduka nga tosobola na kusoma kipande ekipande nti eno station gundi tosobola kisoma okiraba nenzise Croydon nekubiraba okumulimu nemagamba bannange sijja kukola anti nga ndi mu ssaawa 4 za kiro ndi mu ssaawa yadde okutandika ssaawa 12 ndi mu ssaawa 4 za kiro bannange Allah subhanahu wa ta'ala ebintu teyabisiba yatugamba
bwe muba mutambudde ne mufuna obuzibu muli mu mbeera ya kutya farijalan musale nga mukola ki nga mutambula au rukubanan oba nga mukoze ki tosiba Allah tabaraka wa taala takisibye nawe tokisiba abantu bampereza mezi seka tuyambe mugamba naye bayambe muki eswalah ekiraba Allah subhanahu wa ta'ala tiyatusiba tuleme kwekaluubiriza Sheikh Muradi yatuwa ekifaananyi omuntu agende Masaka bannange omutambuze oba toweeyinako bwannannyini embeera ogolowooza nti mu ssaawa 2:30 nja kuba ntuuse Masaka n'otuuka ssaawa 8 gwa kiro naam ngendaga wanzikiriza okusala kusaka ngende nja kusaalira bwetuuka eri okusala takusobonkana naligenze gula mmotoka bwetuuka eyo nga ngula mmotoka omusajja yandaganye kumusanga namusangawo swala tempiseeko kati nga nkwata mmotoka nga tikali kati ngenda kusaalira kanga nkomyewo saasabya mu poliisi mu kadugu kusaawa mukaaga nga ziise namu mba nkyamereka ewange kwentwekyu kuba omusajja emmotoka akinsibe tekiriko bantu ng'amatala tekuli poliisi yansibirako bweti ku geeti okkakkana bandeetedde vaani tentute mu poliisi okumaliza byaku interrogation biki basibe mukaaga kitundu naye singa wali okozesezza akakisa kali Allah keyakuwa bannange tobaamu na wasiwasi yonna lwaki bino bigenza okutuukako nga wasadde dda ate omuntu okuva e Masaka manya okuva e Kampala ng'ogenda Masaka olwo lugendo si lugendo ne bw'oba ogenda Mpigi kyova olaba nga Allah tabaraka wa taala obulungi bwe teyakuwa bbanga ki lyoteekeddwa kutambula okubaliwa nti kati oli muki فإذا ضربتم في الأرض ضرب kuba bino ebigere bino olaba nti atandikidde ku muddo ow'ebigere ono abala akuba stampu ku ttaka Allah gwatandikiddeko فإذا ضربتم في الأرض kati olinga ajja akugamba nze ngende wano e Manchester mu awa emu nga ntuuse Manchester lwaki nsala kusola owaayo ebintu tobiteekamu magezi go eddiini siiyo Allah akugamba nti idha darabtum fil ardi bwe muba mukubye ebigere byammwe ku ttaka kati oyo Allah muyiseeki mutambuze bannange engendo tezifaanagana engendo mulirwana wange ono yannyumiza olulala baava wano mu ddalasa ne batuuka eka ssaawa 6:30 naye wawa ogenda essaawa 6:30 mu magezi go gwe bwotyo bw'oba opimye nti wengenda ssaawa 6:30 ssaawa 1:2 nja kuba nkoze eti naye ate nga waliwo ebirala ebiriwo gwe byotamanyi Allah tabaraka wa taala byamanyi byeyamanyi edda kyeva avuga nti waidha darabtum fil ardi bwe muba mutambudde mu nsi temulina musango okusala ku swala goli akugamba nti zirina kuwera mayiro 48 teyavaawo 48 agakubisaamu ddabo ng'agamba mayiro 48 wakijja wassibu anti olugendo bannange ekintu Allah subhanahu wa ta'ala kyataasiba tokisiba
buli lw'okisiba oba weekaluubiriza n'okkaluubiriza ki nze olumu nali ngenda nali nkyavuga loole nyina gondi wange van boy wange nga tugenda wano Wilson bayita Wilson twasaaliranga olulala nga tugenda twatuukawo mu kiseera nga kya dhuhuri naye winter nga mugamba tusale ku swala ama naye mwanti mwamanyi bawahabi buli kimu mukikola ne mugamba kakati nomanyi ogenda kusaala yiyo nange ngenda kusaala ki ngadda wali nga asala dhuhuri yeera akameka nga nange nsala dhuhuri yange era akameka nga nyongerako asuri yange era akameka tugenda okuvaawo okwetolola rawundi 2 nga asuri egenda kuggwako nga mugamba waye nga tonasaala yahi ne mugamba yahi olina okusaala tonasaala olina okusaala kati nga njagala muteeka ku pressure aŋŋambe seeka yimirira nsaale yahi nja kusaala kati ngeswale muyitako bwe ne mugamba tekimanyi tosadde asir aja saala nga ndika ne mugamba ekyo tekiriiyo ekyo bwe twamaliriza bwe twasemayo okumaliriza okukola nga mpaakinga nga nze nsaala magaribi ne isha nangamba nti mmwe buli kimu mukikola nga bwe mwagala ne mugamba nze kati swala zonna nzimazeeyo naye gwe ate olina 3 z'otannaba kukola ki otannaba kusaala kati ye ng'akozesa butamanya ate nga nze nkozesa kumanya n'olwekyo baganda bange tetusiba Allah subhanahu wa ta'ala yatuta temwekaliga omuneekaliga mujja kubeera nga mukoze eki mwezibuwaliza nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba halakal mutanatti'una nagamba halakal mutanatti'una bazikiridde abo abeekaluubiriza obulamu bw'eddiini yaabwe bazikiridde abo abeekaluubiriza eddiini yaabwe bazikiridde abo abeekaluubiriza eddiini yaabwe Allah bw'aba akugambye ekintu kyakugambye faatu minha mastata'tum kola nga bw'akugambye tonyola sukulu eno ate aba ne sukulu bw'oginyola ennyo ekola ki ekutuka okiwulira bino bye tuteekako omupiira n'olinnyako n'olinnya n'oyongera n'osamba bagenda okusumulula omupiira waaye gundi wagikola otya eno naye alhamdulillah ndowooza tetujja kusukkaawo omuntu yenna anaaba alina ekibuuzo ajja kukibuuza biidhnillahi azza wa jalla. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. Yes, sir. Allah akbar no ya gua pasó un bus no ya gua era una sino ni cuando la sala tudo ko ko sa de ci tapas ni gira we inshallah ya ho a portar il gol kana ya ko na yakati mu bere ko no ni na tajole ni so la ni sala ya ba ci ni tudo na watu sola tena kusaja musino wa wewe wanakabato yemuli wina bakafanya makunya bakafanya sola mpaka ni mwenyewe ngena kusala wanapo mtuzo usali
kati omusajja eswala ze yazigobye tumanyi lwaki bateeka temusooka kunyira mbeera nga ne muziteeka okwebaza ennyo Katonda nti eddala seeno okukoledde